Kabaka w'okunyweza ebika nga buyita mu kukuuma obutaka n'ebifo eby'ennono obutasaanyizibwawo wabaddewo ensinkano wakati w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka ki Buganda Land Board n'olukiiko lw'abataka olukubirizibwa omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba okubasomesa n'okubalambika ku mateeka g'eby'ettaka okulaba ng'embuga z'ebika zikumibwa butiribiri. Omumyuka wa Ssenkulu wa Buganda Land Board Bashir Kizito agumizza abataka ku butaka bw'ebika kyokka n'abakubiriza okulamba ebifo by'ennono mu bika kisobozesa ekitongole kino okubissa mu kyapo bakiyite gazeeti. Omulimu guno baagutandikako era beeyamye tebagenda kufuna enkalala z'ebifo bino nga bagatteko n'ebinnyonnyola ebifo bino. Bifo babiwandiisa naye ne bagattako n'okunnyonnyola nnono ki eri mu bifo ebyo. Banaabituleetera tujja tulawamu ne Minisitule y'Obuwangwa n'Ennono wano mu Bwakabaka okusooka ddala tubipunte ate tweyongereyo n'eddimu ly'okubiramba mu mateeka oba gazetinga nga tutambulira wamu ne Department ya Museum ne Monuments ne Minister wa Tourism mu gavumenti eya wakati. Wabula Kizito agamba nti ebifo bino bya nkizo nnyo nga byakuyamba ku bika okufulibwa ebyobulambuzi kibisobozesa okufunamu ejjamba. Mu ngeri endala gye bajja okutambuliramu mu kubikuuma kwe kubifuula ebifo by'obulambuzi. Bw'otunuulira amawanga mangi nnyo wabweru, cultural heritage ky'ekintu kye beegomba kye batalina ate ffe kye tusobola okutunda. Uganda n'etabeera ya nsi ya mazike gokka. Omutaka Augustine Kizito Mutumba asanyukidde ekitongole ki Buganda Land Board olw'enteekateeka ennungi kye zirina eri ebika okubitumbula n'okukuuma obutaka bwabyo. Mu musomo gwe twalina ogw'ennono ogw'omwaka ogwaggwa twakuŋŋaanya ebintu ebyo newankubadde abamu tebannaba kuleeta naye tujja kuleeta omuwumbo tulabe engeri ki gye tusobola okuba nti tweyongera okugenda mu maaso nga naffe twetaagira ddala okulamba ebifo ebyo. Agamba nti oluvannyuma lw'okukwatagana obulungi ne Buganda Land Board akubiriza abataka banne okwerwanako okukuuma ebyapa kibasobozesa okunyweza Obuganda. Ate bwe tuba nga tunaazimba Buganda twongere okugitwala mu maaso nga n'ebika byaffe nga bwe tulabye nti nno emabega byanafuwanyizibwa tubizizaamu tutya amaanyi nga tulina abantu ab'omulembe ogusomye era basobola okutuyambako. Bakatikkiro b'ebika eby'enjawulo omubadde ekyembwa n'ekyempeewo enteekateeka y'okuwandiisa n'okussa ebifo eby'ennono mu byapa kiyite gazeeti bagamba kijja kuyamba ebika okuyingiza ensimbi okuva mu bulambuzi. Tugenda kuddayo tulwane ennyo tulabe nga tugazeetinga ebifo ebyo tubireete wano mu Buganda tubiwandiise bifuuke ebyobulambuzi kuba tukizudde ebika byavu tebirina ssente naye tusobola okukozesa ebifo ebyo ne tufuna ebyobulambuzi eby'enjawulo. Kubiriza abantu bonna naddala abakulu b'ebika okweyunira Buganda Land Board etuyambeko mu ngeri bwe tuyinza okutambuza ettaka ly'ebika byaffe. Tone Kitenda, BBS Telefina, Gambuuze.